ebyo mulange nange kati oluvannyuma lw'okulemererwa okuleeta rema mukitegedde kuba nategeddeko rema takyazze oluvannyuma lw'okulemererwa okuleeta rema bataddewo bato eya Sindi ne Sheebah era Sindi abadde alinda contract esayiningibwe asayininze leero bakole bato awo wennyini mu kifo kati bino bebabuzaabuza mbu Sindi naye abuukinze. It's a battle for Sheebah and Sindi being paid by Mr. Muganga era n'abayimbi bonna abagenda okuyimba bonna abayimbi abagenda okuyimba Kololo bali paid by Victoria University. But for me nganza akola concert mukimanyi nti omuyimbi akola concert asasula bayimbi naye nze siganya bayimbi bagende balye ssente bayimbe bo balina budget okitegeera egenda okukola ki okulanga bangambye nze ngenda kusalwa ngenda kufiirwa nzijeyo naye nga nze nasooka okulanga okitegeera zisufuddeeyo mu kufiirwa naye nsazeewo kusitinga ku kyenayogera mu 15 ndi mu lugogo. Mr. Muyanga nkimanyi alina family ye Canada abaweerera abaana bali bulungi naffe tulina families wano naffe tulina responsibilities okitegeera basazeewo nze banyigirize nganze olw'okugaana okugyayo deeti yange bakole be baagala abayimbi basayininga essente bagende bazirye nategeddeko nti first lady ye mugenyi omukulu it's a graduation for Victoria University bo balina buli kimu bateekeyo bye baagala naye nze ekyange gyekiri nga 15 nze nesiza abantu benzize nga mpita eyo ye version y'okukubo ng'era omutembeyi waayo ye Micheal bamusaba ajjeyo naye kakati bwe tugenda ne version ya Micheal kiggwanga eyo ne Micheal nno teega kubanga ffe twagala byampalana kale ogamba nti ate mutuzanyisizza zzaala nakuba teguggwa awo tuli katulinde gye binaayongerako tulina waani awo tubaviireko awo tunaabaddira tubeesonyiwe kale tutalindeko naye waba Queen Kamati kozi tubalekereko we babbato tulabe ennyimba kimansulo ku mumwa pozi twalina ennyimba zire zaali zifulumye ne copycat pozi era tetulina okukirizaganyako tukube CD oba live band mujja kutta omuntu mujja kuttira omuntu mu kisaawe ekkololo tukube CD